baganda bange olw'ebikyamu byonna ebigenda mu maaso tusabe Katonda atusaasire. Ngenda basaba ababadde bakyankalanye mukkakaneko tusobole okwerekera muganda waffe mu kitiibwa kitukakatako ffenna ng'abakulembeze ng'abannaddiini ng'abaganda. Ekigenda mu maaso wano kisobola osiga ekifaananyi ekibi oba ekifaananyi ekirungi. Kakasa tukisobola. Mukulu Medi abantu bagenda kukakana emikolo gigende mu maaso abantu basobola okwogerako. Nange nja kukomawo sebo. Pulezidenti ayogedde muwulidde mubeere bawulize. Master Samuel alina ky'odde ogamba? bakulu mukkirize bawe ebyafaayo by'omugenzi ono. Omugenzi ono abadde ayitibwa Pascal Sekasamba. Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 14 ogwokuna mu 7. Yazaalibwa wano ku Mutala Manja Ngereko Kiseka Lwengo. Nga bazadde be ye mugenzi wa Vitali kati omugenzi ate ne Matilda Meme naye omugenzi. Pascal ng'awezezza emyaka egisoma yatwalibwa ku Kyanukuzi Primary School. Eyo n'asomayo kalaasi zonna ezaaliyo 7. Bwe yavaawo n'agenda mu St. Bernard's College ekiswera n'asomayo kalaasi 4. Bwe yavaawo n'agenda mu St. Henry's College Kitovu n'asomayo kalaasi 2. Bwe yavaawo n'egatta ku Mubis e Nakawa n'asomayo diploma mu byenfuna. Mukulu Pascal ng'avuddeawo yatwalibwa wanayo Mathias Mpuuga awerekeraawo e Bulaaya okukola obusuubuzi. Abadde musajja musuubuzi omutumufu ennyo. E Bungereza nga omuwulidde omusajja omukkakkamu ayagala ennyo abantu ate munnabyanfuna omututumufu. Abadde ayagala nnyo eddiini ye. Abadde musajja atasangikasangika gw'oyinza okuyita omulwanyi. Basebo ne bannyabo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi oguwedde omwaka guno Mwami Pascal yafunamu omutima gwe ne gwesiba. Bawuliraga kawungeezi ssaawa 12 ne gatuuka eno ng'Omukama amuyise. Twagala kwebaza ennyo bannabulaya nga omuwulidde mu messages olwa byonna bye mutukoledde ne bannayuganda mwenna na buli muntu yenna atindiza eggendo. Zege bakadde baffe Fada Kasule, Fada Semogerere n'abasaserodoti mwenna, mukadde waffe n'alinnya wamu ne taata Sebo Mogezi w'Obwakabaka era kiikiridde w'ekitiibwa Katikkiro. Sebo Honorable Mathias Mpuuga yali komishona waffe. Sebo Dr. Bedi Bwanika, ababaka ba Parliament mwenna abali wano, ba mayors, abakulembeze mwenna ku mitendera egy'enjawulo, bakungubazi bannaffe basebo ne bannyabo. Saamumanya kiseera kinene, nali nakamumanyira ebbanga ttono kubanga nali nakatandika okunyumya naye nga mpita muganda waffe gwe bayitanga Elvis Kintunsonyi. Era mujjukirako nickname ye mukulu oyo bamuyitanga 5-5. Bwe mbeera London nga mbeera nga ali e Uganda. Pascal nafuka mukwano gwange, nafuka mukwano gw'abantu bangi nnyo era nkakasa buli ali wano Pascal yamukwatako mu ngeri y'enjawulo. So kitalo nnyo baganda bange, business community yaffe efiiriddwa nnyo, tufiiriddwa nnyo omuntu ono. Era mwabe London mukimanyi era overtime tujja genda tukigende London ate ne batubikira nti Pascal yafudde. Nasanga amakage gayireye kyatukola bubi kyayongera tukola obubi. Bebaza mwena mwebale kubeerawo olwa famire ya Pascal. Omukama abawo omukisa. Baganda bange nga tuwerekera muganda wange Pascal sotinga ng'abooluganda. Nsaba nammwe ekiseera ekituufu mumusaasiranga temusooka munyiigira mumu understanding. Buli nsonga bw'ogiraba n'amaaso ag'ekisa tojja kusooka kunyiiga, ojja kusooka understandinga. Waiswa Abedi si mulabe wo, Abedi Waiswa si mulabe wo. Omulabe waffe ali omu bamuyita Yoweri Kaguta. Ekizibu kya Uganda kiri kimu, Yoweri Kaguta Museveni bana balala akozesa abakozese. Naye nga kyekizibu ssente ezo bwe zijja n'aziteeka mu bantu baffe. Bambi olw'embeera yakuba bbulooka nga zaamulimu okwokya kubanga talina zanku. Bwe bajja ne bamuleetera t-shirt ya Muhoozi ne bamugamba yambala eno, ajja kwambala eyo. Olunaku lwonna zivoole mukulu wange ono. Kubanga mukulu wange omulala
kyanaku nnyo nti ate nze nyina okulungamya bakulu bange era bakadde bange mbasaba munsabirangako. Mwena abali wano mbasaba mu byonna byonna tubebaza obuwagizi ne munteekangako musaala kuba neesanga mu mbeera nga bwe mba nnwanyisa omulabe nyina kulwanyisa mukono gumu ate guno omukono mulala gubeere nga gulwanyisa abantu bange abankwata neme kulwanyisa mulabe. Ekyo no kyannaku naye nga kijja kutereera. Kyannaku nnyo okuba nti bino bisanyusa Museveni bino. Babali balwanyidde eri ate naddala ffe ng'abantu ba wano waliwo ekigendera okututeekako ekyo kuva mu gyenkaaga bayagala nnyo tuteekako nti Abaganda bankwe, Abaganda tebaagalana, Abaganda tebawuliziganya, Abaganda babbi. Si bituufu ebyo. Naye oli bikonfaminga afunayo omu ku mmwe, afunayo gwe musinga okuba ekitiibwa, afunayo gwe musinga okwagala namukozesa. Banayisaba obbasaba ekyo tufube tukikomye. Bwe twali wano nga tuziika birekeraawo yali mmawe yali wano wenyini wenyimiridde n'abagamba nti ebintu by'okukyankalana birekeraawo nga kwotinga linnya birekeraawo, ebintu by'okulyanganamu enkwe birekeraawo n'ebirala bifaanana bwe bityo. Emyaka giyise tugenda koma ddi. Museveni we yajjira kati nyina emyaka 42 ndi musajja mukulu ate ffena tulina obuvunaanyizibwa. Nze bwe navaayo ng'omuntu wa bulijjo sinze nali nsaanidde saasoma nnyo. Sijagamba nze nsinga obugezi, sijagamba nze nsinga okumanya ebyobufuzi, naye najja kuba nali nyina ebinyiga era tetwajja na bannabyabufuzi ne tukuŋŋaanya abalala ne batambuza ekyo naye bagenda okulwada omukazi gwe nnyina si Muganda. Mukwano gwange gwe nyimbye naye ebbanga lenna musajja munubbi. Bano bakyali bange aboogezi b'ekibiina basajja basoga ako ne bagamba kagaanye ne bagamba kaliwo akalala ekirala kye wabisiyaga awagira ebisiyaga bagenda okutunulamu nebagamba lindako ono si gwe bagobeera ndani kubanga wakanya ebisiyaga, ono si musajja mufumbo. Kati ekyo bakyalwana nakyo naye n'emboozi yonna yonna gye baba baleese bagiyisa mu bantu baffe. Kyekyennaku ekiri awo bagiyisa mu bantu baffe. Bannange temwekanga nga mulabye oba senga wange oba maama wange oba muganda wange najja n'abagamba oyo Bobi Wine ali abafu. Tekibeewuunyisanga kubanga ababikola balina amaanyi gonna, balina sente zonna. Bw'oba olwana ne Museveni, oba olwana ne Bank of Uganda, oba olwana ne Uganda Police, oba olwana ne UPDF, oba olwana na buli kimu. Mwani mwebuzaako lwaki nze Kyagulanyi Ssebaagulanyi Ssentamu Mitembo musajja Omuganda temumpulira ku radio yaffe? Mwani mukyebuzizaako ekyo? Nakibuuza muganda wange Medi Nsereko, wanziramu otya? So baganda bange munsabirangako Mukama asobole okuŋŋumya kubanga nange olumu ntendewalirwa. Sina bumanyirivu bw'amaanyi, simanyi, sina experience mu ngeri gy'odiringana mukulu wo atuuse n'okufuuka mukaddewo. Sina experience bw'odiri okola otya nga afuuse ekitagazo okukikola otya ekyo. Simanyi, nsaba Mukama ampa amagezi ndiringe nakyo. Simanyi bw'okikola nti musoowaganye mukulu wo ate nga musajja mugezi. Baganda bange njagala mbabuulire kitibwa musajja mugezi nnyo ate sibakungangako mukyawa, sibakungangako muvuma. Era mbagamba bulijjo temukikola ne bwe manze ndisagrinze naawe Honorable Mpuuga tetulina kutuuka ku level eyo kubanga batutunuulidde tuli basajja ba Kabaka, tuli bakatuliki. So ne bwe tuba tuwugambagana amazima, ne bwe tuba mu public tugagambagane kino tudisagringa tetukkaanya na Museveni. Munange sitera kwagala kuwanyisiganya naye engeri gyo raises ensonga njagala nzitanye babeesije bakatega togenda basinga. Oli musajja mutemu, oli muyeekera. Omuyeekera aba amanye ebintu bisatu: kulima na kubba. So solution eriwo ate nga yentuufu. Ffe nga ffe tusituke tukyuse ensi yaffe. Tuyinza obutakkaanya tulina okubeera ba mukwano. Tuyinza n'okubanga tetukola okubanja Ssaabasajja Kabaka nange ekinnumira muli n'ensirikira muli. Naye mbasaba bwe muba musitula amaloboozi gammwe mumanye nti kyoyogera ekyo bajja kisiiga ffe. Kati babeera ku social media mulabe muganda wange abadde wanagamba mmwe abo bantu bo siganye buli omu kati abambadde obukofiraano abangi sibamanyi na bamanya
namwe mulabika kati mumanyi nakumanya si musango okumpagira si musango ku identifyinga naffe naye munange bw'oba ogenze mu bantu ng'oyogerera enkyukakyuka bakulabira mu kifaananyi Kyagulanyi so mutuyambe mwogere ebintu ebiki people power kiri ku ki NUP kiri ku ki bannange tetuli batemu tetuli bakyamu tetuli bawemuzi tetuli babbi tetuli bawagizi ba bisiyaga tetuli bantu bawakozi ba ntalo wabula twagala nkyukakyuka mu Uganda tunuulira oluguudo luno nga nzija ate ng'enguudo mu Buganda ne mu Uganda olina okwetoola nyingi nnyo wano naye ebyo byonna tebikasa abantu bo bwe baba bali bubi bassebo ne bannyabo ne bw'oba mugagga otya ng'olina obukadde bimeka naye nga weetooloddwa abaavu ng'weetooloddwa abaavu 99 nga gwe mugagga omu gw'obeera omwavu ow'ekikumi. Enjawulo wakati wa Bungereza ne wano kiri nti eBungereza ne bw'oba kuba Kinyozi nange nembeera ne saluuni eyange nyinza okuva ku kyekyaleeta ababooda bo n'abantu bonna nga tebeesimbyewo okutugoberera era ni musanyufu nti baganda bange abalala bannabyebufuzi batwegattako ate nga mbakkiriza mu kuba mmanyi bagezi so bino sibikola mu bukyayi bannange nyinza obutakkaanya nammwe naye tutunulire kinene ekitusinga kuba kino kyetukiikirira kinene okutusinga bano abantu batutunuulidde batulinamu essuubi ate betukola kati bano abaana bato balaba bye bagenda okukola abantu tebawuliriza byobagambye wabula bagoberera byokoze era batulabira ku bikolwa so bolaba tufuba okumakinga sure kyetwagala okuba Museveni kyayagala okwogera nange kyonna akise muntu lwatu ffe betudimandi nga biri simple twagala free and fair election kulondanga kwa mazima na bwenkanya twagala tudiza abaana baffe nga abasinga yabakwata eno Masaka yabakwata eyo wammwe yabakwata eyo wa abaana babuza abaana ba Buganda neŋŋamba naye Museveni amaanyi gano agajjawa ne manya nti bano badikiteeta sente bazijjawa Bulaaya njagala bategeeza buli ali wano abanjibwa miliyoni 2.5 n'omwana omuto esente ezo bazeewola mu linnya lyo gw'olina zisasula oba omwana oba omuzukulu bye mbagamba bya mazima buli munnayuganda n'oba olunaku olumu abanjibwa miliyoni 2.5 sente ezo zivaawa bazeewola Bulaaya nga gwe bateekayo nga collateral ate nze Bobi Wine gwe kibaluwa kibakundumye kijja kuyita si nti tetumwagala naye twagala abannayuganda okufuna eddembe lyabwe era nze mu busobozi bwange nkola kye nsobola mbawagulu nga mbasaba bannange munsabire bino mbyogera naye simanyi bbanga lye ngenda kumala nga ndi mulamu kubanga bwe mbagambye bwe mba nwanyisa omulabe nwanyisa mukono gumu si lwanyisa ebiri kuba nyina okugula omulala nyina okulekayo baganda bali neyimbira music wange naye olw'obwetaavu bwaliwo nenvaayo kyetwagala okuteeka mu baana abalala bonna bonna twagala tukiyigirize bato baffe Mukama tuyambe ne bakulu baffe bakiige mwebale nnyo bassebo ne banyaba okumpuliriza sembayo betondera olw'enneeyisa ya mukulu wange naye tujja bitereeza Ssaabasajja Kabaka wange